Nanyini dduuka bamubyeko firiji naye bagenze okugitwala nga waali nga mu dduuka mwali nga tavuddeemu. Abasajja boolaba babiri mu katambi babba babiri, oyo ayambadde white n'oyo ataddeko ekikoofiira ku mutwe. Oyo ayambadde white akola nga kalabalaba woono ayambadde ekikoofiira. Oli amuzigira n'amugamba nti kati security kiriya ne bobba tera tugenda kuyita wano. Then oyo ataddeko ekikoofiira yabba era yasitula. So bazze bulungi nnyo ku dduuka eritunda firiji. Ezo firiji ze bateeka ku display ne baziteeka ebweru w'omulyango. Nga nannyini dduuka ali awo mu dduuka, oba abadde ku ssimu oba abadde akola ki, omeesebo ne yeekaza. Omeye ne yeekaza ne yeebigika firiji. Omanyi okubba firiji ng'ogibba mu maaso ga dduuka. Ne bannayo Katonda yakola omuntu mubbi ku nsi kuno bannaye. Wabaddewo abantu abalala abadde bagula ebintu ebirala naye akulaze nti yeekaza kyalye n'asitula firiji y'abandi nga bw'omulaba awo n'agiteeka ku kibegaabega n'afuluma nayo n'agitwala. N'agitwala era amaze n'agitwala. So ennaku ze tezinnaba kuggwaayo ana ezo zikyali ndowooza kyali mu nnaku 2. Akyabulizaayo nno ddala ennaku eziwererako ddala, so n'akyabba kuba mission ye ebadde successful. Asobodde okuba nti ate akikola naye bannanga omubbi akuzza emabega. Omusajja w'edduuka bamulese akaabalaajana, emitolo gya 35 bagitutte. Naye gwomanyi okubba firiji ng'ogijjawo ku dduuka n'ogyetika mu kibokisi kyayo nga mpya tuku. Kasonga kutusewo ka video kawo naawe okerabireko nga nannyini dduuka akaabalaajana olwa firiji gye babbye. Video yiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Karim. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebuujo okulwa emitiryana ye Haji Mukisa Karim. Salamu alaikum. Kakati leero sirese bizinesi naye nzize ebbalaga bizibu bye tufuna mu bizinesi. Kakati olaba abasajja babiri abavubuka kyo bavubuka bambadde bulungi, oli olaba ow'emabega yambadde ka short kugamba ku mulaba olabira ddala n'abavubuka ab'omulembe guno ayinza okulowooza ava nabweru naye abavubuka abo babbi bansibyeko ka fridge kanga kukola mu byangu baakatutte naye oyo kati oyo naye omulaba daddi nti abaddaddi wa muntu mwami wa muntu osanga muvubuka ali akwana bavubuka benjagala banabo b'omulembe bano bw'omulaba omulaba mu future olaba kaati yeeyo n'enviiri ayinza okuba nga asalana za mutwalo beebiri mulabe oyo no taata wa muntu taata anko taata anko boyfriend oli kati ayiseewo agenze oli oba kati oba boyfriend baani oba babba baani oba bataata baani nabo bali mu kuyiya bali mu kukola naye mukolera mu bizinensi z'abannammwe mukolera mu bizinensi z'abannammwe kale kati babakuba kwatako bannange kwabo bannakampala abakambwe nga akyawo temuvaawo si mwe basajja temuvaawo awo ne gumanyi kyali bazze bulungi nnyo ne batuuka ku dduuka kyali ne yeekaza n'asitula firiji
ne banaye Katonda yakola omubbi ku nsi ya Katonda kuno. Bananga omubbi ayina omutima, omubbi ayina llo. Batambula babiri era babba babiri. Kati omu akola ku security. Yawa munne ekkubo bwe tubba tugenda kuyita wano. Era yalaba batulaba. Bani abaliwo kale surveillance yono. Okitegeera. Mwe bazze okubba muyina kamera. Ne nabo nga bo batambula ne kamera zaabwe. Omu kamera ya munne. Naye bannange omubbi azze emabega bannange. Mukama Katonda ono. Katonda yakola ekigambo mubbi. Nze tombuulira. Kati omusajja bambi bamulese ali mu maziga. Mumuwulidde ng'alaajana. Emitwalo gyange 35, friji ya mitwalo 35. Bakedde ku makya ne bagitwala eyoloosi mu bizinesi. Mwabali bakoze ku bizinesi mu bimanyi. Wali baddeko kaawo mu butuufu. Okimanyi nti osobola okukola bizinesi mu butuufu n'obeeraawo nga bakasitoma bakubuze, oluusi wakafunawo kasitoma omu, omufere n'ajja ku dduuka lyo n'asooka kufera essente empitirivu ennyo okukamala. N'atwala z'okozeewo n'ayingira ne mu kapito. N'azitwala ssebo nga ye tayagala kumanya. Kati abasajja b'amaduuka abo balaba batunda ezo firiji biki. Asobola okuzibya ssebo lunaku nga tafunye amugulako. Ayina okusasula renti, ayina okulya, ayina kapito nga w'obimanyi. Naye gwe ssebo n'okera ku makya n'ojja n'otwala emitwalo gya munna 35 ssebo. Eba setback mu bizinensi. Okitegeera? Eba setback mu bizinensi. Ekigambo mubbi bannange Katonda bannange oba talina ngeri gy'ayinza kujja mu bantu bubbi. Kwa tukimanye Katonda alina obuyinza. Ne lwaki tajja omuzigu w'obubbi mu bantu naddala mu basajja mu bavubuka ne bagenda ne bakola. Kati bakwatirawo bannange ne basooka ne bakwokya ne bakuttirawo. Oyina omukazi, oyina abaana, oli taata mulamba naye ng'oli mubbi. Ekineewuunyisa ababbi abo balaba bo abasajja ssebo babuvunaanyizibwa. Ye akeera ku makya n'agamba mukyala we nti ngenze kukola. Okitegeera? N'agamba abaana be nti dadi agenze kukola naye nga dadi agenze kubba, agenze kutulugunya abantu balala. Kitegeera ekintu ekyo? Tewali kintu kisinga kuzza mabega nga mubbi. Omubbi yagenda wala. Omubbi azze emabega nga bw'okiwulira. Naye mwamusigale nga mukyabba. Ensi ebatunuulidde. Bajja kubookya, mujja kufa. Mumusigale nga mukyabba. Munoonye emirimu mukole, muve mu kutulugunya abantu. Gwe tomanyi omuntu kyateekamu okuteekawo ka bizinesi ke ng'aka ka firiji gwe n'ova eri otambula very smart we noonyumye bitya n'ojja n'obba. Kasita munnaye Mukama Katonda naawe omusaba n'omugamba leero nsaba Mukama ngende baleme okunkwata era kituukiridde Mukama wange. Mwebale kubba tubeeyanzizza nnyo kuba missoni yammwe eyiseewo. CO Michael Uganda YouTube channel kwoli mubeere bulungi mweraba.